Kama ffe yebazibwe komyewo n'enjiri yaffe sebo ekitibwa president enjiri yo giwulidde kimanyi ojja gifuna bulungi nti weeteeketeeke obudde bwo bwe buno kama bwakuteeketeekedde kuba buli omu ekiseera abaako kyamuwadde ate era n'ennyongera okukutegeeza nti ye Katonda gwe yakwasa obuvunaanyizibwa naye mutabani we tamulondanga tumusuubira era bw'oliwummula naye tagenda kumalawo bbanga ddene ebyo mbimaze obitegedde. Basebo ne bannyabo njagala kubategeeza ate naddala ekkanisa ya Kristo naddala ffe ab'amawanga tetulimu omusabe mu Isirayiri ti ate buno bwe budde Katonda bwe yategeka n'Abayisirayiri okuddamu okulokoka okusinza mu byawandiikibwa ojja kulaba nga nabo batandikira ddala okuddamu okulokokera ddala n'okutegeerera ddala Katonda kuba tebaamutegeera weewaawo abatonotono baamutegeerako ba Peetero n'abalala gye bali abatonotono ne baalemwa kuba Katonda yabaziyiza okusinza mu byawandiikibwa mu Baluumi ojja kwesomera essula eno wandibadde oviira ddala ggwe ku lunyiriro 11 naye nze nja kusomako ennyiriri ntono kuva ku 25 nga lwogera kuffe ab'amawanga wadde tulimu omusabe mu Isirayiri era tuli b'amawanga ega nti kubanga saagala mmwe ab'oluganda obutamanya kyama kino mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka ng'obukakanyavu bwabeera mu Bayisirayiri mu kitundu okutuusa lwekirituukira eky'ab'amawanga lwe lirituuka nti abantu bano Abayisirayiri kano yabaleka ne bakakanyala nga yagala naffe ab'amawanga nabali wadde tulimu omusabe guli abamu ab'amawanga eno amala okututuukiriza okumanya enjiri alyoka asumulule ne bali abate tuddemu nabo balokokere ddala. N'agamba mu 26 nti era bwe kiti Abayisirayiri bonna balirokoka nga bwe kyawandiikibwa nti muliva mu Sayuni awonya alijja obutatya Katonda mu Yakobo endagaano eribo era ndibaggyako ebibi byabwe mu njiri be balabe bammwe ne mu kulondebwa kw'abajjajja kubanga ebirabo n'okuyita kwa Katonda tebejjusibwa kubanga mwedda mutawuliranga Katonda kaakati musaasiddwa olw'obutawulira bwabwe. Ti Katonda abantu bano yali yabalonda nga baana ba ndagaano nyina asalawo tete endagaano empya egenda otugatta ensi yonna nga ye Mukama waffe Yesu Kristo. Teyasooka n'atusiba mu butawulira ng'alonzeko Isirayiri nga bamawanga tebawulira Katonda teri kuwulira Katonda bajjajjaffe abaasooka naye ate n'asalawo atuma omwana we Yesu Kristo gyatufiirire ate bo n'abakakanyaza omutima ne basigala nga tebawulira nakati naye kati Katonda bwe budde bw'okusaasira bw'osoma bulungi Bayibuli ojja kulaba nga ne bateerawo mwaganya tinabo bagenda kuddamu balokokere ddala ffenna tutandika okusinza Yesu Kristo mu mulembe ogusembayo naye ng'omukisa ate gwawe bwaffe ab'amawanga okukulembera abali mu mawanga okubakulembera okubalaga amazima ekyo twandikyebaziza Katonda okigondera naye Bayibuli etugambako nnyo nti ffe yatubalanga omuzabbibu ogw'omu nsiko kuba twali tugaaniddwa era kyova olaba nti tulimu omusaayi mu Isirayiri naye era wali Isirayiri beeyogerega nti ababoole kubanga gwali nga musaayi mugatte kubanga bo balinanga kubeera musaayi gumu naye kati Katonda atusaasidde n'ate tuteekwa okutwala ensonga eno ng'ensonga enkulu nga kyengezaako kubagamba nti muleme kuzannyira mu kigambo kya Katonda ng'atutumye kubanga balina bagenda kubazza ate bo balokokere ddala ate bo beeweereyo ddala kati gw'omukisa gw'okufe nga wandiweereza Katonda ojeemye. Egambe bw'ati Nyola 1 bwe kityo kaakati tebawulidde olw'okusaasirwa kwammwe kaakati nabo balyoke basaasirwe ti lwaki ensonga baasigala bakakanyadde ekyo Katonda yakirekawo ng'akigenderedde ffedaffe tusaasirwe ate nabo balyoke basaasirwe. Bw'onosoma Bayibuli bulungi ojja kugenda nga ebigambo obisanga ne mu Zakaliya gye biri ebyo nga nti ennyumba ya Dawudi eryegayirira n'ennyumba ya Gundi eryegayirira nga beegayirira oyo gwe baafumita nga kitegeeza nti gwe baawakanyiza ddala bagenda kuddamu bamwegayirire mu ssula eringa ya 12 aweewata ebigambo ebyo mu ebiri ojja bisanga bigamba nti n'ennyumba eryegayirirwa oba kannoonyeewo nga Mukama bw'akireese tusobola okukigabanako kubanga akireese lwa nsonga mu Zakaliya oyinza okubikulayo nange oba ggwe ojja kwesomerayo obudde bwonna naye kandabe Mukama bwampa ekisa nkulage ebyawandiikibwa bino bitegeere nti baabogerako nti essaawa egenda kutuuka beegayirire. Zakaliya 12 ne kanjogereko olunyiriri lwa 11 ku lunaku luli bali kuba ebiwoobe mu Yerusaalemi ebiwoobe mu Kadolimoni mu kiwonvu ky'Emigidoli n'ensi erikuba ebiwoobe buli ekika ky'ennyumba ya Dawudi kyokka ne bakazi baabwe n'ekika ky'ennyumba ya Nasani kyokka ne bakazi baabwe n'ekika ky'ennyumba ya Leevi kyokka ne bakazi baabwe n'ekika ky'aba Meseyi kyokka ne bakazi baabwe ebika byonna ebisigalawo ne bakazi baabwe. Bayibuli egamba nti olunaku luli luba lwakwegayira bw'ova eno waggulu tebagenda kuba ebiwoobe nga bagamba
nga batunuulira oyo gwe baafumita bayibuli egivudde eno waggulu tibamuwakanya nga tebamukkiriza ne bagenda kutuuka ekiseera bagambe nti gwe twagaana nga Yesu Kristo batandike okwenenya. Era Olunyiriri 13 ate lwe luggula lugamba nti ku lunaku luli oluzzi luliggulwa ennyumba ya Dawudi n'abo bali mu Yerusaalemi lw'ebibeero lw'empitambi nti obudde buno bwakuggulirawo bantu bonna kukyuka yenteekateeka ya Katonda. Kaakati ffe bannayuganda baalondebwa bwe tunaaba tukyali mu muzannyo Abayisirayiri bajja ate bagenda kulokoka ate bagenda kuweereza n'abamawanga amalala muve mu muzannyo bassebo ne bannyabo. Era ekiseera kye kimu anagambye nti Katonda ayagala kubonereza abantu nagambye nti ngenda kuleeta enkola y'omuggo mbasabire essaala mu abatawulira Katonda atandika okubakuba emiggo okubatereeza kuba yajja okubajeemulula. Tero bagereza ku gavumenti ya President Museveni tolusajja emiggo ne bakuba abantu n'eruusi no nga bo babakubira bwereere n'ebitaliimu naye kati Katonda yagenda tukubira ensonga zino wammanga oba bakubira ensonga zino wammanga abakunama abayenda abali b'enguzi abateeka abantu mu State House mu nyumba zammwe ezo ne mubasibiramu mu mayumba gammwe awo baziyita state whatever babasibira omwo mwenna ababbi abali b'enguzi abafuga obubi abanyigiriza abasamira kibooko ya Katonda nziza okubasabira kubanga yejjo bagugumula okukyuka okudda eri Katonda omulamu. Baseba ne bannyabo ensonga y'emiggo eno njagala njogereko bulungi okusinga byawandiikibwa muleme kugamba nti omusajja akuggirayo omuggo oba ne Bayibuli egamba nti suula omuggo yono n'omwana kati mwenna muli baana ba Katonda oba abantu ba Katonda. Kati emuggo guno njagala nsome ebyawandiikibwa otegere bulungi nti ekyawandiikibwa kirina okutuukirira. Ndi mu kitabo ky'okubikula essula esembayo ya 22:18 netegeeza nti buli awulira ebigambo by'obunnabbi bw'ekitabo kino omuntu yenna bw'ayongerangako Katonda alimwongerako ebibonyobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Era omuntu yenna bw'ajjangamu ebigambo mu kitabo ky'obunnabbi buno Katonda alimuggyako omugabo ku muti ogw'obulamu n'ekibuga ekitukuvu ekiwandiikiddwa mu kitabo kino. Bayibuli etulagira era etuyigiriza tetusala ku kigambo kya Katonda nga bwe kyawandiikibwa bwe kyalagirwa. Bwe kiba kyalagirwa nga ate tuweereddwa obuyinza okukikozesa tulina okukikozesa okutereeza abantu. Kakivudde nga nti gavumenti mugiraba emanyi okujja emiggo okukuba abantu wadde tebakubira oluusi mazima. Naye guno omuggo gwenzigyeyo ndi mu byawandiikibwa ate nga ngenda kukozesa obuyinza Katonda atandika okubagugumula kubanga ayagala mu mugondere. Wulira Zabbuli 10:10 bw'egamba egamba nti Mukama yagamba Mukama wange tutula ku mukono ogwa ddyo kutuusa lwe ndifuula abalabe bo entebe y'ebigere ebyo. Mukama alisindika omuggo ogw'amaanyi okuva mu Sayuni gwe gufugire wakati w'abalabe be abantu beewe n'omwoyo ogutawalirizibwa ku lunaku lw'obuyinza bwo. Ti Katonda yategeka nga Dawudi ye yalagula ebigambo bino n'ayogera ku bamukama babiri ng'ayogera ku Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo ng'agamba nti Mukama yagamba Mukama wange ng'agamba nti Katonda yagamba Mukama we yali Yesu Kristo atule ku mukono ogwa ddyo era bwe yafa n'agenda kutula ku mukono ogwa ddyo. Naye ng'abantu tebamuwulira agenda kusindika mu Sayuni ye kkanisa omuggo. Kati omuggo tugulina ng'omuggo guno gwe gulina okuba abantu okujeemulukuka okugondera Kristo ababadde abalabe bakkakane wansi beeweeyo. Kakivudde ngamba nti ndeese omuggo ojja kwewaayo essaala gye ngenda okusaba bw'oba ojeemye bw'oba owulira ojja kwewaayo wekka nga teri akuwaliriza kubanga ye essaala ngenda gisaba era nsindike bamalayika batandike okukuba emiggo. Naye nagambye nti Katonda waba akuba emiggo tagenda kukugalamiza kukube ku kabina yajja kukuba oba stroke tebayita okusanyala ludda lusanyalale ng'olina kukyuka kugonda olyoka osabirwe ate owone okole Katonda kyakugamba. Kayivudde nga nti ajja kuleeta emigo gye nga bw'ayagala oba kukugoba mu ofiisi ye yamanyi bw'ajja okukola naye ye agenda kuba miggo kuba ababbi mmwe ababbi b'enguzi naddala abakabe bannayuganda mwenna mwe abali mu paalamenti ne bawa miliyoni 10 ne mutwala butwazi ng'abantu bakaaba emiggo gigenda kubalumba mu paalamenti mujja kutereera bassebo ne bannyabo. Kivudde ngamba nti obwayiro obumpa obuyinza bwambu basomere semateeka onampa obuyinza mbasabire essaala nga mumanyi nti ndi mu byawandiikibwa sisobola kubisalako ate nakubyongerako kubikula 2 empa obuyinza Olunyiriri 2:6 tuka ku 2:7 awangula n'akwata ebikolwa byange kutuusa ku nkomero ndimuwa amaanyi ku mawanga alibalunda n'omuggo ogw'ekyuma ng'ebibumbe ebyatikayatika nange nga naweebwa kitange. Bayibuli egamba nti awangula yina yategekerwa okuweebwa omuggo okufuga amawanga. Nengamba amawanga tugawula emirundi 2 amawanga nga America amawanga nga Uganda amawanga nga Russia nago mawanga. Naye ate eriyo n'amawanga amalala ge twogerako ne tugera okubategeeza nti amawanga gwanga kiva kuki kiva ku buwanga obwawangibwa mu bantu. Abantu bawangibwamu obuwanga bw'ebisiyagero liba ggwanga obwaluminati libeera ggwanga ery'obusamize eryo ggwanga ery'okkunamiro neryo liri awo ggwanga nga nabwo obuwanga buli awo. Naye gamba nti bagenda tuwa omuggo obuyinza
kati obuyinza bwengenda okukozesa buno mu constitution okutereza abantu nga bwola president alina obuyinza bwalagira omuntu okugenda okukola ekintu oba kabaka bwaba obuyinza katikkiro ogenda okukola ekintu kyonna oba omuntu yenna nange nina obuyinza obwenkomeredde nga bumpeebwa ng'ate buno obuyinza obumpeebwa busobola okuba ne President Museveni naye emigo ne gyemukubiramu busobola okuba mutabani we busobola okuba minisita bamemba ba palamenti Trump busobola omukuba kubanga ambanje emulula abantu kati gwampoliza ng'ojeemye essala gyengenda okusaba bw'oba togonda omugo ogugenda kuvugirako bassebo ne bannyabo ojja kuwulira emigo bajja ndwadde bajja bizinensi ojja abantu kutabukira oba kusanyalala oba kansa weewunye ne kansa gyavudde ng'obadde tomulina kanti kamukuba omuggo ajja kutereera bw'aba akwagala paka lw'onoogonda n'ojeemulukukira Katonda ngenda mu byawandiikibwa ate sikukuba bw'omu tukukuba babiri ne Yesu obanga twegasse ng'ekkanisa Bayibuli egamba bw'eti kankusomera olunyi olulala olunyi lwa sura 12 otegeere okubikulirwa nti Yesu sinze nkukuba nzekka nze nina akawaayiro akampa okukuba ate ne Yesu naye ne tukukubira wamu ne bamalayika nga bakuba 12 esula 12 kubikulwa olunyi lwa 5 n'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'erentebe ey'obwakabaka te Kristo yazaalibwa era yakwakkulibwa n'agenda mu ggulu naye ng'omulimu gwe gwa kufuga amawanga n'omuggo ogw'ekyuma nga tukyali wano ku nsi Kristo alina okufuga abantu okulaba nga abatadde ku ttaka wansi kubanga ayagala ekkanisa ey'oluvannyuma nga yakitiibwa n'ensi ey'oluvannyuma nga yakitiibwa era kino kyawandiikibwa mu Peetero nakyo kiwulize 3 otegere amakulu g'ennyiriri zino gwe naawe atali mulokole teweeyinula kyuka bukyusi ogonde Peetero ekitabo ekyokubiri esitula ey'okusatu 13 lwokale njagala nkusomere lugamba bwe luti olira amakulu g'ebigambo bino naye nga bwe yasuubiza tusuubira eggulu erijja n'ensi empya obutuukirivu mwe butuula nti ensi Katonda ayagala mpya n'eggulu ayagala lijja neŋŋamba eggulu kitegeeza kkanisa ya Kristo fe abalokole ensi be bantu abasigadde ne bonna abaagala nga batambulira mu butuukirivu obutuukirivu bitegeeza ki nti Katonda ayagala kwambala bulungi awo oba otuukiridde Katonda ayagala ofuga abantu bulungi ng'okoma ku musaala gwo n'ensako yo awo oba otuukiridde Katonda agamba okwenenyeza abantu bw'owayiso bw'oti ne bw'oti ne bw'oti awo oba otuukiridde Katonda agamba okutabagana n'abantu oba bafamireyo oba pulezidenti nga bwe ngambe mu ggwanga kati awo oba otuukiridde mu ekyo kyavaga nti ayagala ensi n'eggulu mwe bitambulira nga bya butuukirivu tategeeza nti eggulu eryo lijja kuvaawo batekewo eggulu eddala oba ensi endala ategeeza eggulu y'ekkanisa y'abalokole ensi be bantu abasigadde era kyavaga nti ngenda kunyeenya eggulu n'ensi aba ategeeza kunyeenya abalokole na kunyeenya abantu bansi babeere mu mbeera enzibu kati gyakola ng'anoonya engeri gy'anaatereeza abantu buli omu amugondere kubanga yeerayirira ti buli viivi lyakumuvunnamira na buli lulimi omuggo gw'esaala gye ngenda okusaba eno nga ngisimbudde bassebo ne bannyabo nja kusabira abantu abo abagenda okwenenya abawulidde nga bakkakkanye ate nsabire n'abo abasigadde bakiwagi ndagire bamalayika batandike okubalumba n'emiggo abala mujja kukkakana nga muli mu makomera mujja kukkakana nga mu ofisi muzivuddemu ndowooza mulaba ku w'ekitiibwa Kayuula bwe yeeyisanga yakakana ali munda yakakana kati naye embeera gy'ali mutajagala kati egyo emigo gya Katonda gyakuba abantu naye nga wali bobeera mu ofisi n'olaba nga oli w'amaanyi nnyo n'olaba nga tolina muntu gw'owulira olaba nga mwe muliwo nammwe muwulira abassebo ne bannyabo ab'empulira bamemba ba palamenti mutwala ssente z'eggwanga ne muteesa amateeka amakyamu abantu ne banyigirizibwa ne mubuzaabuza ebintu ne mukerekya ne mugamba nti ate eno umeme simanyi kati ate yavuddewo akati tweddiza gavumenti naye nga abantu bwe mwe mubba ssente era mwe mwaliwo mwefudde ba investor mwe mubba ssente z'eggwanga mubba ssente zaffe abantu ne bakaaba amaziga abantu ne babonaabona abantu ne bafa amalwaliro temuli ddagala malwaliro ne mugafuulaga mwe muguziza nti simanyi bakyayina simanyi bagapangisa simanyi bagakola batya naye ng'ebintu byammwe mubba bantu kali nezammwe zitutumuka buli nkya n'eggulo buli wamu enguudo mukola bwe buti kati wano ku lw'essaalaba baŋŋambye nti waliwo ekintu ekyaguddemu abantu ne bafiiramu kubanga oluguudo olungolo oluli mu lutobazi mwali badde mulusimira ddala wansi ne baayo amayinja agaviira ddala wansi abantu ne bafejja emisayi gyonna giri mu nnyumba yammwe gigenda kuba ku by'emiggo mwenna baminisita kuva ku ekitiibwa pulezidenti okuva ekitiibwa Nabbanja n'abasigadde mulize enjiri eno oba mwenenye oba mwagala emiggo tengenda kusaba essaala bassebo ne bannyabo Katonda atandike okubakuba emiggo kuba yandagidde nsumulule emiggo bamalayika batandike okubakuba
Lutu gye tusumulwa n'atandika okukuba ku bantu abamu ogenda okulaba nga bamu bakkakkanyeko kati erefujjo lye mutambuliramu mujja kulivaamu omugezi kakkana wansi atayagala kibooko egenda kuvaayo naye ngenda kusooka kusabira abantu abo bokka abaagala okulokoka kuba tuwulira enjiri eno ebaayo awulira n'agamba nti ebibi bye mbadde nkola njagala kusalawo kulokoka oyo gwe nsookerako gamba nti ayi Yesu mpulidde ebigambo bino mbadde omu ku boonoonyi ngera ne muwanguzi bwe yali omwonoonyi n'abalala nange nzikiriza ebibi byange era nsaba onsonyiwe osangule amannya gange mu kitabo ky'okufa ogandike mu kitabo ky'obulamu olwaleero nsazeewo nga nkukkiriza obeere mukama wange era onsonyire ddala kati gwe Katonda akkiriza olwaleero ofuuse mulokole osobola okujja otwegattako n'otandika okutambula n'okuyiga enjiri era gwe ngenda kusabira essaala ya njawulo Mukama nsabira abo abakkiriza okulokoka abeenenyezza nga basazeewo bagenda kutwegattako basonyiire ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu ebibadde bakola ate obawa amagezi agatabagana n'abantu tubayigirize bakwatagane n'abantu oba bana bye bibaddize beenenye bave mu bikolwa ebibi ate gwe atagenda kulokoka nawe nkusabira essaala eno bw'obanga olya muli weenenya gamba nti ayi Yesu nange mbadde nkola ebibi naye ekigambo ky'okulokoka sinnakituukako naye nsaba onsonyiwe byonna bye mbadde ntambuliramu oba gwe omukulembeze w'eggwanga osobola naawe okwatula essaala eno ng'ompuliriza n'ogiwulira nsaba wonna ne bw'onowulira akatambi konna budde bwonna osobola okwenenya neenenya mbadde nkulembera eggwanga bubi neenenya abantu bafudde nnyo neenenya omusayi guyise nnyo neenenya tubbye nnyo eggwanga neenenya abantu banyigiriza nnyo omuntu yenna naawe abadde mu byobufuzi sobola okwenenya kuba Katonda akubala ku mugendo ogwo ogw'okutta abantu ogw'okubba abantu ogw'okubonyaabonya abantu emisolo gy'eggwanga byonna bibabalako nsonyiwa mugaye nsonyiwa ngenda kutabagala n'abantu ngenda kulekeraawo ebikolwa bino bye mbadde nkola era nja kugenda negatte ku basajja bano bansabire bambulire ekyokukola nsobole okuzzayo ebintu by'abantu oba ebya gavumenti kubanga ekisawo ekiri tambule ne Katonda kakati essaala gye nsembyayo yaaba bakiwagi bonna mmanyi nti eriyo bakiwagi bo tebaagala kukyuka naddala abaserikale omanyi baba bakiwagi kubanga Gaddafi baamuyiga naye nga afuuse kiwagi paka lwe baamutta bw'atyo ne munnooli owa Iraq naye ssebo yafiira mu kinnya abaserikale bamanyi okukakanyala emitima si bangu nnyo n'akatono naye nga mugenda mugeyeena naye gwe asobola okukyuka oba oli musirikale oba oli muntu wa bulijjo kakati naawe gwe ajeemye kankusabira emigo gitandike Katonda ow'eggulu n'ensi njagala kwebaza kubanga njewulibulidde abantu bonna ate enjiri eno buyinza bwewampa nina obukozesa nga tukoleramu naawe n'abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu kyandikibwa kyetwegatta kyetusiba kyetusumula n'eggulu kyerisumulula kakati ntuma bamalayika ba Katonda n'emiggo bagende batandika okukuba abakulembeze mu mawanga gonna tewali kutaliza n'owaffe nga mwali bakabaka bonna batawulira abajeemye ng'enjiri bagiwulidde baministers bonna prime minister bakatikkiro bonna ekibooko zivuge abakulembeze mu malwaliro baladisi bonna ekibooko zitandika okubavugirako mu linnya lya Mukama waffe Yesu beero si wanu buli muntu yenna anyaga abantu buli muntu anyigiriza abantu buli muntu akenula abantu buli muntu atta abantu abasawo bonna bakuba abantu abakuwa abantu obutwa abajjamu ensigo mu bantu mu linnya lya Mukama waffe mwe bagagawalira abeefuze mwanya abeefuze buli kyabugagga golodi n'amafuta na buli kimu mu linnya lya Mukama waffe ensimbi z'eggwanga mu Uganda n'amawanga amalala mbalangirirako omuggo gwa Katonda bamalayika bwe mujjeema namwe mugenda kugobwa mu ggulu mbalagidde mutandika okubakuba emiggo bwe mukuba okusanyala abasanyalale abave mu ofiisa muyingiremu abalala bwe mukuba Mukama wange Taata omwesigwa oba balemala naye nga badde awakaawe bave mu zoofiisi mu mmotoka mubakubiremu mu toyireti mubakubiremu bwe beekyusiza mubakuba emiggo okutuusa banajeemulukuka oba bali maka gaabwe mubakube oba bali mu buliri mbalagira mubakube mu linnya lya Mukama waffe Yesu bamalayika abalumba Falaawo ne mukuba abantu kuba bali bakutta naye yali mutoyi ne mumukubirayo n'afiirayo kati mbalagidde mutandika okukuba ku bantu sibagambe kubatta naye mbagambe kubakuba kujeemulukuka okujjako okufa okutuusa omu nga buli omu ajeemulukusa oba mukuba bizinensi oba mukuba buli kintu kyonna kye bakola mubatandikeko oba mikwano gye baveeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu oba bafuzi bannaabwe babeefuulire oba baana baabwe oba bakadde baabwe mu linnya lya Mukama leka amaanyi ga Katonda ago gatambule kibooko ya Katonda etandika okutambula gwe Katonda we nalagira nga ntumye bamalayika ne bakuba omukyala ekabowe yali agenda mu ssabo ne bamukubirayo n'agenda kwerosi n'atwala n'essimu mwebenyiri bwe ntuma bwe kati mu budde buno mukyalo yali n'obujulizi ng'ageze kwerosi ti malayika nti wali wankubidde mu ssabo
naawe malayika oyo yamukuba oluyi abamu bakuba empi abamu bakuba emiggo mu linnya lya Mukama waffe baveemu obujemu baveemu obwenzi baveemu obusiyazi baveemu luminati baveemu okwambala obwere n'okukunamira abantu mu linnya lya okuteekako enjala ebiviiriviiri byonna ebitagasa leka kibokezi bugere mu mitwe abasumba abo bonna ababbi abafere mubakuba emiggo mu linnya lya Mukama waffe Yesu mbalagidde kutuusa banajeemulukuka bamaggyeko agaweta ago agago ge balina n'agambala yambalo gonna bagenda mu madini mubakubireyo emiggo batandika okukyuka abasinza ebifaananyi bonna balangiriddeko emiggo Mukama abankumire babankubira emiggo okutuusa lwe munaaterera mu linnya lya Mukama waffe Yesu.